Latifu njagala kuwaga abo kirungi gwolabira wala ebipande kendeeza byoli mu kusamu constituency. Ateka mu biriko gundi ya kendeeza ebipande bya manvuli bikendeeze. Kyoba okola ku byayo bu sticker obwakabonero ko kotera okugirako. Ateka kugira kuki? Ndi yagira ku radio 2016 Seginyira yamukubira ku radio. So lwaki Latifu nkugamba ekintu ekyo oleme kuonoona nnyo kuteeka mu kintu kyotagenda kukola ki ate kino kyeyakoze okwambalira Nyanzi nakyo kyayongedde kunyiza basajja Bagonza sinza kuva ku set yo Matiya nengenda nsabe card muganda wange newe mba njogedde birungi byere newe mba njogedde mazima gamba anyo abadde ku mikutu gino sibakazaje kyaka naye Latifu ogumuzanya aguluddemu agumanyi era mobilization yenze ngabira mu Kawempe South gendaba eraga nti sawa yonna tagenda kuva mu Lukano akoze structure za Kawempe mpya era okujja kwe kuyambyeko kuba Sserunju Juli yali mu holiday naye ekyo kirekawa ekibiina ne ba players abalala kubanga kweni UP Matiya nsobola okukulaba engeri gy'otambulamu essuti gy'oyambadde ekwambadde oba gwajambadde webe ekwambadde ne magwe kadi togirina naye obanga gwajambadde oba katengi ne manti mmoyo okujagana kwalina n'engeri gyavimbamu kadi emuli mitwetu kati se kyanziye yaddawa naye yali ayagala bwa meeya ewaswa Juma oyo factors nyingi eziyinza obutamuweesa kadi wakati era gwamulese nze nali namwerabira n'omwerabira nti mwali mu Lukano si mutima muganyiza kwenare nasala yabadde akulira bazirwanako. Imagine abasajja bakuwadde ekifo ekiri risk nti gwakulira bazirwanako kitegeeza gwasobola okutraining abagenda okuba emmundu ejjako abaki naye nze amagezi gemuwa yali stepping down n'asaba bwa kansala Waswa Juma ne mu debate y'abalina kadi taliimu tetumwogerako wano Waswa Juma sikyogerako mu bitegeza ne weematiza kubanga Matiya ojagenda omukubira essimu nga kadi bamaze ozigaba nga bamuwanisa ali ku macupa so simwagaliza mbeera eyo yali badali saagala asale kilo saagala asatire saagala atunde byalina kubanga kati kadi eyo yatunda nyumba yatunda kalina ebagitwala side zeka yangamba side zeka wempa kubanga yali kansala kugombolola kumala ebisanja ebiwera Haji Waswa Juma nze magezi gemuwa kamyufu tekagenda kuba kamigongo nga kenale mujiwali so tutawaana kumala biseera beret jambale ng'okimanyi nti essaawa yonna omutwe guvaako nayo so era kyobola omusajja Latifu ye alabiddewo n'ayambala Nyanzi. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asobola ku buwanguzi yozaayoza nyina Kanso Bagonza Thomas ali ku gombolola y'e Kawempe gy'akiikirira ate ayagala baka bwa palamenti mu Kawempe y'Omaserengeta Kanso agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Kanso Bagonza osiibye otya buuza abantu ndi bulungi muganda Matiya osiibye otya muganda wange abalabi baffe njagala okutwala omukisa guno balamusaako omanyisha eri gye twalimu muganda wange nalaba amaanyi waliwo akagiteekayo bwoti nga mu constituency si mu feedback gyenfuna nti Bagonza oyogedde ku nsonga oyogedde ku kinyusi tugenda kuwalwa kwogera mazima so nze ndowooza nti kyankola bulungi naye ansanyuse nnyo nate okuba ku mikutu gyaffe gino era nga onkyazizza twongere okutematema ensonga tumanye Kawempe South egamba ki obuweereza butuuseewa n'ebigenda mu maaso mu ggwanga ssebo neyanze gw'omwaganya gw'ompadde guno tweyanza nnyo Kanso tutandikire ku Kawempe South egamba etya
Kawempe South mpulira ye entalutala mu babibiina abalala. Nze nga Bagonza Thomas kyayinza okugamba ti constituency terina tabu. Etambula? Abantu batwaniriza era opponent bali mu kututeekera lukwesi. Bali mu deploying abo team nti Bagonza wajja mutwale misinde naye abantu bakyagaanye. Baga nti kuno tuwa waffe. Manye ekyenjawulo mu kalulu ako. Nze nzekka alina permanent address mu constituency. Gweweka. Kubanga otunuulira muganda waffe ono ayagala okwewa card ali mu Kawempe North gy'asula. Era amakaaga amalungi amatiribona amalungi ennyo gali mu Kawempe North constituency. Bw'otunuulira omukyalo we n'alemu ajja naye amakaage gali mu Kawempe North constituency ali mu Kyebando. Kati nze Bagonza w'omu Katanga tesinza kuva mu play, tolina wonzija mu play. Ozo kyali wali mu Katanga. Sinza kuvaawo era mbuuka muyalo okutuuka wano mugane Matiya. Ntegeera ofisi eri we twakusanganga. Sobola kuvaawo. So ekyo kimpadde enkizo okusinga bannange. Era ensonga lwaki Bagonza n'ebipande natandise okuteekayo nga bantu be bankwatizaako nga ndi Bagonza jangu. Era obuufu obwo nakiri ne bakikkaatiriza kola bulungi obutagenda mu Lukaano na Nyanzi. Kati Balatifu bakaaba, Baroyi bakaaba, kubanga ziri alizati ozifuna tezinaba nakola ki. Nakuvaayo. Teziringa za DNA zino ezamuganda ffe Segiri ezaluddeyo. Ziri lw'omala okuteekayo empapulo okuzizzaayo. Alizati ng'otandika okuziwulira awo mu mukuuba awo nti gundi yagirina. Kati olaba Nyanzi tebamukuba. Naye ne banaamukuba okwenkana eggulu kadi yagirina. Mugabi teyeeseera. Era tasobola kwemma. Tugende ku nsonga ya Haji Latif ne Nyanzi. Latif ono kyeki muletera okwesansabaga bw'atyo okukola akatambi ako ke yakola nga agamba Nyanzi tojja kusalirawo kibiina sigwe akulira akakiiko k'ebyokulonda lwaki oyagala okugyamu abaana nindabako ne bakusojja abamu era nga boogera bino bimu. Nze muganda wange kyenyinza okugamba ekisooka musajja affe Nyanzi oyo manyi nange nga bwe kugaye nti yampita twogera nze ne muwa amagezi ne mugamba nti tewalize mu Kawempe South yampita nga ngamba nti siva mu kamyufu nzije nemanya ndi ayagala kuntwala mu ggabo lye. Bagonza oba olemmedde mujangu mu kamyufu k'ekibiina oli memba gamba musajja eno Nyanzi amagezi ayagala kunsalira ga Wakayima. Kati ewuwaawo omanyi alina enkola omusajja oba alina ennimiro y'ebinyeebwa biba byenkananwa swit kinyeebwa ojja okyaleyoko omu-interviewing munoonyeeko ekinyeebwa kiba kigimu. Kati akuwa ebinyeebwa nga 10 awo ne kacaayi ak'enjaayi omanyi kacaayi k'enjaayi. So ewuwe meeting ze mugendayo ebiseera ebisinga olina kwewala kunywa kacaayi ako kuba kalina ebikoola bivaamu. Kubanga oyinza okuvaayo nga okyuse. Kati yagenda n'ayita Magala we bwamuyita yatuukira ku kacaayi ebinyeebwa ne bamuwa nga Sserunjojo ow'eddembe Emmanuel naye bwali. N'amugamba muganda wange Magala mbu yafukamira ku maviivi ge Nyanzi. Yafukamira ku maviivi ge n'agamba nti ntunuulire envi ezindi mu mutwe. Buli kifo kyonna bankubye mukisa gwe nnyina gwe guno. Omukisa gwe nnyina gwe guno nyamba Magala okikole nkimanyi walekera Nalukoola olekere Sserunjojo Emmanuel ow'eddembe odde ku balodi kansala. Kati nga w'omanyi ekitiibwa Nyanzi kyayambala mu pati ate nga gwe Magala nga ne system ogimanyi nti kaadi zo zigabwa buki bugabwa sezaggulawo nga ne wonaalemeramu wali yaba akuwadde mukisa wano nti anti munnaye bw'ogaana ensukola ogimanyi. Magala n'atendewalirwa n'asteppinga down. Latif drone ze ne zimugamba nti owaayo meeting etudde era resolvinze bweti. Era Magala enkeera in fact ya steppinga down ekiro nga yakava mu meeting n'ategeezaako mwe Matiya n'emikutu emirala nti munnaye nkitadde wali ku lwa party cohesion ku lw'obulungi bw'ekibiina. Obuki tekyali kibi kubanga ayinza okuba yakikola naye wiringire kuba tebakukaka. Kati Latif empicha eyo gye baazanya nga senior politician mu Kawempe ye yategeera n'amanya nti olutalo lumufulumya lukoze eki lutandise. Era enkeera naye teyalinda n'asooka ayongera okukakasa amawulire akakasa nti kiwedde nga noono ali ku 5 naye bamugenda nti lekera Magala dda ku 3 kwegamba chain nekolebwa bulungi. Abadde ajjawo ye favorite w'okugifuna muganda emotive Kasagga ne bamugamba nti stepping down Magala ajja
kati Magala newankubadde talinawo ground oba biki Shuwadirwa walinawo kubanga kyamaze okuharmonizingibwa. Meeting eyo bwegwa n'avaamu Latifu n'akubisaamu ng'omusajja Sserunyugi yajja akwatidde Nyanzi Manvuli bw'ati musanirufu asimbula bonna wali ekamoki n'abipima naga nti omusajja ono ddala empiki eno gye banzanye nga senior politician n'akonkuludinga nga Sserunyugi era Sserunyugi kaddi yawo yagirina si kuba nti akoze bulungi naye gwe bagenda oggiwa kubanga tasaavinze nze mbadde naye ku division taweerezza talina byaweerezza n'olw'empiki zino ze yazanye ne chairman Nyanzi kati awo era nze Latifu njagala kuwagaabwa ekirungi gw'olabira wala ebipande kendeeza by'oli mu kussa mu constituency ateekamu biriko gundi ya kendeeza ebipande bya Manvuli bikendeeze ekyoba okola ku byayo busitiika obwakabonero ko kotera okugirako ate kugira kuki Mbiri yagira ku radio 2016 Seginyera yamukubira ku radio so lwaki Latifu nkugamba ekintu ekyo oleme kuwonoona nnyo okuteeka mu kintu kyotagenda kukola ki ate kino kye yakoze okwambalira Nyanzi nakyo kyayongedde kunyiza basajja Bagonza sinza kuva ku seti yo Matiya nengenda nsabe kaadi mugamba wange newe mba njogedde birungi byere newe mba njogedde mazima gamba anyo abadde ku mikutu gino sibakazajja kyaka naye Latifu ogumuzannya aguluddemu agumanyi era mobilization yenze ngaabeera mu Kawempe South gyendaba eraga nti saawa yonna tagenda kuva mu lwokaano akoze structure za Kawempe mpya era okujja kwe kuyambyeko kuba Sserunyugi luli yali mu holiday naye ekyo kirekawa ekibiina ne ba players abalala kubanga kweni UP Matiya nsobola okukulaba engeri gy'otambulamu essuti gy'oyambadde ekwambadde oba gwajambadde weba ekwambadde ne maagwe kaadi togirina naye obanga gwajambadde oba katengi ne manti mwoyo okujagana kwalina n'engeri gy'avimbamu kaadi emuli mitwetu kati Sekyanziye yaddawa naye yali ayagala bwa meeya ewaswa Juma oyo factors nyingi eziyinza obutamuweesa kaadi wakati era gwamulese nze nali namwerabira n'omwerabira nti mwali mu lwokaano si mutima nasala yabadde akulira bazirwanako imagine abasajja bakuwadde ekifo ekiri risike nti gwakulira abazirwanako kitegeeza gwasobola okutraining abagenda okuba emmundu ejjako abaki naye nze amagezi gemuwa yali stepping down n'asaba bwa kansala Waswa Juma ne mu debate y'abalina kaadi taliimu tetumwogerako wano Waswa Juma sikyogerako mu bubi tegeza ne weematiza kubanga Matiya ojagenda omukubira essimu nga kaadi bamaze ozigaba nga bamuwanisa ali ku macupa so simwagaliza mbeera eyo saagala asale kiro saagala asatire saagala atunde byalina kubanga kati kaadi eyo yatunda nyumba kalina ye bagitwala side ze yangamba side ze Kawempa kubanga yali kansala kugombolola kumala ebisanja ebiwera Haji Waswa Juma nze magezi gemuwa kamyufu tekagenda kuba kamigongo nga KNRM gye wali so tutawaana kumala biseera beret jambale ng'okimanyi nti essaawa yonna omutwe guvaako nayo so era kyobola omusajja Latifu ye alabiddewo n'ayambala Nyanzi tukanze nadde manyi Latifu yafunye just bu intelligence okuva mu bafutu era omusajja oyo Nyanzi oyo nze simanyi kyayagaliza pati eyo sijja kulimba kuba nange bwe namugaa nti Nyanzi onaabeera mu Katanga ng'olingi ku nju ennyumba ziwere 10,000 nyumba ziri ku 15 kasanvu onaafuna ddi obudde obumobilizinga Oweekitiibwa David Lewis Lubongoya onaabeera mu centro nga gy'otadde emphasis nga bw'ova mu office odda mu constituency oluva mu constituency odda mu office national cause tugireseewa ng'abaagala enkyukakyuka kubanga buno obufu butono ku kinene kye tuluubirirwa Nyanzi yangamba ogaye nti Bagonza muganda wange saagala ngende mu byafaayo ng'omukulembeze yeebuuzibwako nti bw'oba oyagala okubuuza abantu bwe bagwa mu byobufuzi beebuuza ku Nyanzi nange saagala kugenda ku record kanejjeko ekiku ekyo era nsaba mundekeri muga Nyanzi sijja kulekera era ensobi gy'agenda okukola kwewa kaadi kubanga agenda kujjanga munafu nnyo ate ne intelligence gye nafunye Sserunjogi era musaba busabi Sserunjogi kyoweddembe musaba chairman Nyanzi guno omupiira kankuweko ka hint kubanze ndi mu kisayi wakati kwata oteke GPS ku muloka Sserunjogi
gy'omanye ey'ekyama gye mu meetingiramu olabe buli we muba mu meeting ewuwo ogitracking before and after your meeting oluva wasala busazi n'agenda ew'omukyalo ono w'NRM ajjaawo kuba yamuwa assignment nti Sserunjogi Nyanzi alina okufuna kaadi kuba ye munafu zenkolera ekyo kuba enkolagana Sserunjogi agijja wano omukyalo mu Kaluka 2016 Kaluka 2016 baamulwanyisa Haji Honorable Munyagwa n'amutegula kuba ye yali ku baasi kati bano abaamulwanyisa ne bawagira owa independent n'afuna obululu 3000 bwe baamuwanguza bwennyini kono wa independent yalemera mu kamifu gwe yawangula bwe bamala omukuba abaali baamulwana baali b'NRM kati nga Sserunjogi ali kyamaanyi n'akwata obuwagizi wonna n'abuyo wa Sserunjogi nga bamaze okukola memorandum kati Sserunjogi ali mu kusasula bbanja eryo era mugende nti Sserunjogi nyamba ow'eddembe Nyanzi yaba akwata kaadi kuba ye munafu ground ekimanyi bumanya nti ayikiriza abantu alinga oli abaddeko yavudde mu Central myezi 3 emabega asula mu Kawempe no si mutuuze kati Sserunjogi kyobola nti wamulanga ali musanirufu aga nti ono gwendiko newankubadde ku ground akimanyi nti abantu sigwe bakola ki sigwe baagala okuba baagala woomu kuba tebaagala kufiira myaka emirala 5 era oluva mu meeting za Nyanzi ng'asala agenda w'NRM era ekisawe yafuna that deposit ali ku mission kati ye n'amugamba Nyanzi giramu magala nze wano nkuwagire nyina amaanyi mu Kawempe South so kati omuzannyo ogwo Nyanzi wanatagubuuse agenda kusuulibwa mu mbi z'atamanyi era eyo constituency fe bagonza tuli mu kulwana okulanga tegenda mu mikono gy'NRM kyokka yerimu ekitebe ky'NUP kubanga ebyafaayo by'ebitebe ambikuwe Matiya myaka 2 nga Dr. Kizza Besigye leader opposition Najana Nkumbi headquarter we yali tewakiikirirwako wa kisumuluzo tewakiikirirwako wa kisumuluzo gwe noonyereza waliwo omugenzi Hussein Kyanjo Alan abaddewo ebisanja bibiri Hussein Kyanjo yali wa Jema ne wabeerawo Alan emyaka 10 abaddewo yajjanga wa DP ate nga ekisuluzo kyabeera ky'amaanyi ne Besigye yakubalaale mu Makindi Alan ne bamusika ebitoji amatayi kataga mutuge naye nga gye wali gavumenti ye base ye Bengazi ya FDC myaka gyonna yakikirirwa atali wa FDC Juli abalamu wano Nyanzi nga tumwesiga ne kaadi mu Central kumaanya agaali ekamwokya mazima gennyini Nyanzi yalemerwa n'okuwanguza kansala w'NUP ku kitebe awo wennyini era kansala omugenzi Kakooza yaliwo NRM kati gomanyi kitegeeza mu kalwako etwalimu akazibu akalimu brutality akalimu gross human rights violations akalimu okutta abantu oli n'atikinga bus ku headquarter wennyini era ekyo kiteeka ku mwami Nyanzi n'ajja akwata kaadi yaffe ne DRA form ne zimuleme okujja mu field kate yamutegula avuddewo atayikiriza bannakawempe South so Nyanzi n'abasajja abo ba Sserunjogi omuzannyo gwe bazannya gwa kufiiriza kibiina bali mu kweyagaliza bonga bali kukifiiriza business gwe nkulaze lwaki Sserunjogi alina Nyanzi bwati nga luli abadde amugaa nti ku bwa Lord Mayor wendi nnyo okuwagira posi Nyanzi yali yagalako no bwa Lord Mayor eri we yavaayo nga bamutegudde n'agira ku bwa Lord Mayor okumala emyaka 2 ng'atembeetende ensonga eyo wadde wali wabulemye omwaka nga gumu n'ajjako mu North awo katono walina amaka eventually ne bamusula mu South so kino kigenda kukosa performance y'ababaka opposition abasinga era Sserunjogi n'abalala ba mafia mu NUP bali mu kulwana okulaba nga NUP efiirwa ekifo ky'obwa leader of opposition efiirwe n'ettajenda ennene ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga kyobola wabeera nga bagamba nti Oweekitiibwa David Lewis Bungwe nti Central oli ku ground emirundi 10 ate kwali ddi lwabaddeyo kozesa influence eraga nti Kataabu vaamu kuba meya nkuwaddewo najjamu oli eyali former mayor imagine n'amuteeka ku 5 aliwa Semugoma yali flag bearer ne waliwo mayor yaliwo Charles Sserunjogi kati gomanya empiki ze bazanya abasajja abo so kigenda kutukosa nnyo era nga bwe nagamba nti ekigenda okubeera ku nuupwawo era mbasabira busabizi bayite mu kiseera ekyo kijaba kizibu nnyo kigenda kuba kyakugezesebwa nnyo gye bali kubanga challenge weeri bonna beeyagaliza buli omu azze kwesimbawo Matiya olaba n'obudde buno bwe tuli wano
eri ground ebe kubanje era ngenda okuva ku setting nga miss calls nyina mpitirivu katoyinza kufuna budde nga gwe secretary general Nyanzi bakuwadde okunge diaspora era eyo yabadde demotion we insisting ajje wano kwayo kadi shwadiro agenda jewa ajja kulwana iye musaba abaana bateeko ajja batunulira Nyanzi mutu wa watu ajikone kwa designer ground era baroyi bamala biseera lwaki njogera nnyo Kawempe South mpangalira mu nnyo lwaki njogera Kampala capital city mu kibuga kubanga mwembera mwenkulidde dynamics z'ebyobufuzi zinyanguyira nnyo Kampala ne Kampala metropolitan zinyanguyira nnyo nyizo obutakutemera bya Masaka so ako ke kabaate akali mu process egenda maaso era abasajja bafaabu boyogeddeko agende mpola era ku kitebe awo tulina ne issue endala ennyo abantu we bali bangi naye nga si basanyufu era juzi abasajja baffe bano ab'emitiyana baliwo nga bagamba nezzaako ye eri mu lusuubo Mugisha soji mujjako Mugisha wa Mugisha bagenda mu ekifo kye bayita focal person wa municipality kitegeeza kinene nnyo mu NUP buli elevation itegeeza ki zaake nga ate yagenda okwekuba mu torch we yali aloweza nti bagenda kumuwa obwa leader of opposition apike engeri gy'ekintu tugenda mu biseera nga engeri gy'alimu activism attitude eyo ne character akulembere banne omanyi parliament eri position fine eteesa naye bw'oba oyagala kujja ku government kwata kizaako kiwa obwa leader of opposition kirinnye ku fulo ya parliament awo buli kimu kyonna kikyankalanye yagenda okuba commissioner nga bamunyigiriza nga zaako amazima gennyini bamuwadde office ya deputy whip era naye si musanyufu awo ali nga office aginoonya mu nkubo za parliament agira ogenda okwetegeeza mu parliament nga tebangawo to existing anga n'agamba basajja bano bankoze eki aba akyali awo agenda nti Mugisha ajja kuba ayambadde so ne zaake amagezi genyizo mu ensangi zino ku kitebe tavaawo atandika onyiga amapensa amatuufu anyiga amapeesa ku kitebe tavaawo olina okuwuliza Nyanzi agamba ki meeting ki yatudde wa Nyanzi nnyo era kyova olaba Nyanzi ali mukubwa kubanze mukuba ku merit nti Nyanzi oli wa Kawempe South newankubadde headquarters we zitudde totukolera nsobi NRM kutwala headquarter kubanga nkulaze yenajja nankumbi nkulaze yeekamo kya recently masanyalaze amayitirivu ti Nyanzi Nsereko yamutegula nga n'omuluka gwe kamo kyataguwangudde vola yadduka olubabu naye ku mulundi guno ofunye omukisa Nsereko taliiwo ddayo tumakingira ekifo ekyo tukigatte ku bifo tubadde tetulina so nze kyovola nti bagonza nabirabirawo ne nga nti waaye empapula sijja kujjayo era weweetegereza njagala okukola survey babaka bangi tebannabakubya posters newankubadde b'NUP batadde empapula okategedde bangi wenkutuma posta ya Seggona oyinza obutagiraba wenkutuma eya muganda wange Dr. Hildaman Kiyaga Mawokota enabakulabika kubanga toyinza kuba sure oba toli mu high command paka ku lunaku olusembayo so awo wetuli nenze kyendowooza dembe lyabo aba expressing interest okusaba ekibiina okulonda kubeere ko mugongo oba kubeere kwa ballot because party eminauka resource esobola okuorganizinga okeera enkya naye olwokuba nti n'abakulu mu bibiina tebali safe tebayinza kuriskinga kubanga kataba basobola okukuba ebbaafu Davis Lulongoya Nyanzi nze nkukuba bulungi ebbaafu ng'ogyeko ebitiibwa byo by'okuba nti wali Ssaabakunzi kati bakuwadde diaspora so eyo y'embeera naye nga embeera eriwo Nyanzi nabadde manyi nti bagonza nze mu maaki nze nene mu kibiina naye tali safe gyakomye okuzanyira mu kaddi z'abalala aba amapeesa tebamuli bulungi era Nyanzi amagezi genkuwa kaddi zeesonyiwe kubanga omusajja oyo Latifu omulaba si wa kuzanya Latifu naye munyizi wa mapensa Latifu ogenda mulanga ali kubagonza mu Kawempe South weebuuza ate lwaki ngaga nti Nyanzi nkufiirako bufiizi kuba wamaze dda omukuba kaddi Sserunjogi yagirina ate nga Sserunjogi ye Nyanzi amusuula mu nsanafu wali yamulinyisiza mu nsanafu kati ali mugamba azituulemu
Tokate yenyanze akolera ono ekirungi ono asasulwa eri ne kadi agisigaze amalize ekisanja kyomanyi abakulembeze abasinga lwaki tuga nti bagonza katujje ab'omu bitundu era ngenda kukuleetera abakulembeze abatafudde ku byanjigiriza ku byabulamu wadde opposition olw'okuba bo bajjanjabi bweru abaana bali bweru waliwo omukulembeze mu Kawempe omwo omwana we ali ku masomero agamalayo e USA walevo ki obaka wa parliament meya era meya we Kawempe ali ku ssomero erimalayo kati aba alwanaga nti kanwana enyanza oba mutomezo bankola ki omwana wange amaleyo emyaka wali ku college katayinza kufa ku ssomero lya Wandege ya Muslim tayinza kufa ku ssomero lya Kawempe Mbogo primary government aid tayinza kufa ku CD school giteeka mu Kawempe nga bagonza wenwana nti lwaki Kawempe teyina CD school essomero lya secondary abaana basomere bwereere abatalina busobozi kubanga okusoma kwafuka kwa bbeeyi ne ale childhood learning centers tetulina omwana kati owa nursery sente zasasula zisinga nezo wa university gw'oli okirabyeko ekyo mu nsi erinnomu tebafaayo lwa nsonga nti abaana abawe babasomeseza ku sente yamu wa musolo emitalo w'amayanja n'abeerawo ng'agamba singa bampa emyaka 15 omwana wange first born ajja kuba amaliriza eyo senga n'omulimu afunye gwe matiyo wuwo ne bagonza n'omutwala ku Bat Valley era bagonza nze gwe mugenda okusooka okulaba ng'omwana owange asomera we nasomera ku Bat Valley kinkakatiko okukyusa essomero nja kuteesa nga wetudda mu byenjigiriza nsimbana numa n'ogwengu nenga nti ebyenjigiriza biteko omwana wange asomera muki naye mwe ba constituents abali eyo abaana babaka bammwe basomera mu masomero ge mumanyi tebajja balumirirwa babajjanjabira mu health centers ezo mwina mu constituencies ni bagonza sinza kuba mbaka parliament national referral hospital ne wanga abasawo tebasasulwa bulungi ne wanga abantu batuuka bebaka kumbalaza national referral hospital ngeri mu Kawempe South sinza kukkiriza so awo ngenda okusinziirira ngende mu house nga nteeseza nsonga ng'ogyeko obuvunaanyizibwa obuli mu ssemateeka ate era n'ekirala nzikiriza Matiya we n'abanyingidde house ndete nongosereza mu tteeka lya leader of opposition mwajjira ate ne gundi yalireeta wanalabye nga muganda wange Joel Ssenyonyi bayinza omukuba akalulu ekifo kiyinza omukubya akalulu kadi anti nagambye bana bagenda okwewa kadi bajja kuba tebeweeyinze tebayise ku minzaani kulaba nti osobola oba tosobola ti Matiya weewa kadi tojja kumanya kigirimu bo bana headquarters kati Ssenyonyi nga leader of opposition saawa zino olina budget ya over 2.5 billion buli financial year olina abasirikale 10 omulonzi yali akutukako nga Jowero waabwe honorable waabwe ng'omwogezi waabwe takyasobola olukusemberera nga security oyagala kusabulabe ku mubaka ku leader of opposition ekirala toyinza kuba comfortable n'opposinga fe kitu opposing sante tetuli mu comfort zones ate ne tulina okusaba nti advocatingira bannaffe abali eno soka leader of opposition Joel Ssenyonyi bw'aba ayina emmundu 10 ezimutambulirako ne libika omulonzi ajagamba tokaya kulonda oli wa Nuupu oli wa people power wanda muliro oba tokyasobola connectinga naye bondage eyo ne connection evuddewo kitegeeza akaddo jamuwa katono kyokka oli mu myaka 2 kitundu egisembayo mu kisanja so kadi oyinza ogifuna ne bakutegula n'ogaa nti Ssenyonyi teyateguse muganda wange David Lewis Rubongoya Nsereko yagambye nti nfiirawo tojja kuyingira okugjako nga ye taliwo mu Uganda ate nga y'omu ku bantu balina okwebuuzaako nti okikola otya awo mu Nakasero State House polling station yawo obadde okuumawo otya obululu n'ojjayo DR form okafunya akantu ako Wayiso ono ali atya Nakawa Wayiso Nakawa ekituufu erinnya alirina naye ekimukuba kye kino nga olaba ekyenyanza ewaffe kinyanza ensi yonna ekimanyi weesimba mu central amakago gali mu north kale ate kakwati kikolina mu south ogenda kulumirirwa otya omuntu ono ali ku mwala bagonza gwalumirirwa tosobola kubanga manifesto y'emyaka gyonna obadde ozimba ya Kampala Central si ye Kawempe South kati kyekimu ne muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro nti qualities azirina asobola naye kali kagenda mu kubaka element nti system y'okwewa kadi teri fair teri transparent
kati bano abagenda okuba bajaga nti ayajeewadde anti munnange babagende nti mwambale independent ate ayinayo n'omusajja kabaziguruka eyakatuwa landmark ruling naye mwali nawulidde waliwo ne candidate yawaayo kya mukyala saawa yonna ayinza okuba enkyukira gwe lindiriro ojja kumulaba nagawulidde mu nkuubo naye nga bonna bamakinzaani so nga twali badde twamonizing nga nitugaa nti waiswa fine ojja bano abaana n'obayita bagala okwesimbawo ne mutabayita baga nti mumujje mukamyufu mujje empapula ekibiina kirina demokrasi mwagala bafu banyigiririza eyo kati kijja bakibi okuvaayo nga banyigiriziddwa tebafunye bwenkanyi zabikira emipiira mu field yawe naremu yebeefunamu kati gwe nkulaza ekyewaffe nti mwenipimwenyi mulimu abazanya kifiiriza kinyanzi ye munafukajje kati fe ate abali credible bagonza n'empapula nitutajjaayo kuba tukimanyi bulungi nti omugabi tajja kweseera olaba ali mu kadiza abalala bajjamu baateekamu ate olwokuye ennyini bagiteekako dda ddeeti y'omu maaso ne bagimukoonera kaagirina emitwetu kati bano bawoza balinamu kamweru muganda wange ye Nyanzi akusindika ku ground ye n'agitaayiriza wano weeri akujjawo eri n'akusindika gyetali yajja ogiditamininga so n'ebigambo ebyo Matiya ku mulundi guno ffe kye twagala kiri kimu bwe tuba nga ddala twagala kujjako jjajja ffe ng'ebibiina by'enkyukakyuka tukolaganye tutya nga tuli wamu okubanga Honorable Nsereko Muhammad yaga nti David Lewis togenda kuyingira tukisalidde magezi ki kubanga amaanyi agalina kugambye ba agenti ba chairman Nyanzi mu central akalwa akawedde yabakubiranga amasimu tegaliiko nga ne DRF baziwadde dda Muhammad Nsereko akugamba nti wendi wano era mbadde ne muganda ne muganda nti kati gwe Matiya sawa zino Nsereko waga nti yambala akabonero ne wakuwa Kaluso ne wakuwa Binika yambala kubanga ye kingmaker waawo kati kiba kirungi kwewerera kuga nti tojja kuyingira nga tubirivinga nga tulese enkyukakyuka nteekawo embeera esobozesa bonna okweyagalira mu nsi yaabwe tusobola okuba obulungi kati wano ku kya Latifu lwaki Latifu ayogera ebyo ekibiina tekitwala budde kunoonyereza ku byayogedde ate ekibiina kigamba ebyo bye bagamba nti Latifu yayongedde nabbanyiza yayongedde nabbanyiza wabanga kuyasa byo gye badde bakonyeko stamp emu ey'okubiri erumye olwaleero yayongedde banyiza tebatera kwagala negative criticism ate nga all that is democracy bango olina okuappreciatinga n'okukkiriza kyebayita freedom of expression and speech naye kati bambi Latifu musajja wange nga senior player oli mu kufuluma bufulumi awa yonna agenda era nga bwe nkusibiridde entanda ebipande toyongeramu oyinza okumaliza ng'olina candidate gw'otunda kituufu Alhaji Latifu ekirungi olabira wale omanye ekyokukola naye nga gyali ku gurawundi amazina akkirira bw'ayambuka mu bantu olutuuka nga bamuteeramu ettaali nga akkirira bw'ayambuka akkirira bw'ayambuka era akoze structure mu kawempe tebajja bitunuulira anti kyekibasattiza kuba bamanye nga gye zikola ki so Latifu singa alinga ffe abagonza abalabira ewala kubanga otunuulira gw'ovuganya ayina kakwate kikuba ne ku foomu kuli baatyaddeko nti munene ki mu kibiina gw'omanyi kwekaliko expression of interest gw'omanyi nga naye akumanyi kitegeeza olina okeebuuza ennyo gwe bagenda okumma kaadi lwaki baakateekamu mu expression of interest form lwaki baateekamu nti ani gw'omanyi mu kibiina kaadi yo bagikwate n'obwegendereza kati kitegeeza kaadi teri ku ground nga bwe batugamba naye kigenda tukola kubanga abakandidate abamu bajja bbawa kaadi nga banafu kituufu tusojja kaadi omusindike gyatabeeranga gyatamanyi n'abantu gyataziise gyatabadde gyatalwaniridde nabyefutusojja oba yewayizanga naye era akaaba ku kya Nyanzi agamba Nyanzi oyo yanga mumanyi bulungi anti oyo yanga mumanyi bulungi naye ngeri gy'omwese kamwogere ku kaadi tagirina ne watali badde Nyanzi tagirina bajja giwa gwe bayita Mukiibi Mukiibi Dennis gwe bajja giwa mayezi abakansala saagala nnyo zidisikasinga naye oyo tagirina tatawaana waluli Nyanzi era yagimumma mu central nze omwami ono nze namukubisa n'ebifaananyi ne mugamba owaaye nkulabye
oyagala okuweereza tosobola yambala. Nyanzi namu makadi yajiwa musajja yali yakava mu DP era yawangula mu Central mu Kisenyi. Ati ku mulundi guno nga omanya abaana abo ffe bagonza litwogerako ne batukuba ne batuwaayiriza batukyayisa abantu era yakinkolako omwana ate nga nze namuyimira ne mu court martial waiza ku bail bond form ya General Court Martial ya jumping nze namweyimirira niwe njogera no basobola okunkima gwe ekyo kikolebwa atali munno ekigambo kweyimirira ate era nga ongambe waliwo yakampereza nanga nti abasajja bamwe baabo bakaaba nti owife twalabira wala tagenda gifuna kuba Nyanzi ye akulembeza interest ye Matia wabali mu Kawempe South agala ba road council ne bagonza nga gwenjagala nkoze ntyo okujja mu Matia ajja kuyita akulagire bulagizi nti vaamu lekero ono gwenjagala bw'ogaana era obumala biseero ojja kaabira ku social media yeri ekyokukola akimanyi musajja akasi musajja mulungi Nyanzi Nyanzi amazima gali nti ne wolaba mukuba